Kawala gwe shiba wali tompona singa basajja twali nkoko sengo lilubutalo singa basajja twali nkoko wali tompona singa basajja twali nkoko abakyala mwandi mama. Okay, tuyingidde naye nange sikaaki nange mulimu abantu bangasinga nali nkoko mazima na mugusinga nali nkoko nina omukyala gwe ngati tampona ngani yennyini singa Jasmine tampona ka Spice Diana tekampona mama fina nade mugatamu lwa ina sente ze ina Rose te yandi kanina Rose kanimpo yako kote kanimpo awe nkutegedde okamutegera soko uze kwanza ku 90.8 FM sanje kibuga Kampala obagambe gwani akayimba kenko kena kawuliza abasajja bwera nango ina gwegomba nengo otu mugamba yes nango twegomba abantu nengo otu mugamba ekigalo ne mwana kwe ate omugamba awoza lesoko nkwane kola boti naye nkoko mangu ngabigwa mamirira yes awatuuliriza ku Metro FM but the Spider Roxy okuva mu Jovi Promotions ngere nakuzo mwezi nyongwe 10 tugenda kola concert je bayita talent mu nasibula mu talent concert ku Club Brigato ngokingira ogenda bo mutwalo movie ati emitwalo 2 table emitwalo 5 tebe awo nyinyi utugotandikira kayima kenkoko ani yawandika enkoko enyimba nzazi wandika muganda wange wali awo ngoyina omuntu gwali ayagala okumamirira nakuwanvuya no kati abasajja oba abakazi fena twegomba kituufu twegomba abalike kyamu kati osobaga mwana ekikazi nga kyamaanyi ekyo kinkolera ate nochulia butofu tuyagala chiga awe sigato ali nkoko neipono singambi mugamba ate enkoko tezigamba abasakete njja kwemerera ndeka bogobi waduka paka gulu nga kigwera gulu ngokomye ebigere ate obankoko segwange owaye Spider Roxy yes mwa alaka mujovi omazemu banga ki Jovi mazemu emyaka kwa abayimbi banje bali bawuliriza agamba nange singa muna ekibina mu bantu ekanemba nga nako bwendi kali mu Jovi dala Jovi kusanga wa okubanga esazo mena concert nazo nga 14 je mulanga obligato Jovi ejeti okubanga ekukirizamu okay nze Spider Roxy nze waswa Semanda Brian nedia nyonyina kyesiga kabilo ku nguvu banza alagayaza busokoma tuna bulungi then okujja mu Jovi Promotions nze kenyini ziyanonyo omusajja wetamze ibakidda osendagire Joseph oluvanyuma lw'okulaba ku byakoze ng'asobola alesa abayimbi Princess Amira mutaddewo bangi nnyo baleese bakuteko n'ateekawo kakati nze nange ne mwenonyeza ng'omuntu nenkwatibwa omukisa nti nansiima ne tukola ennyimba era zetugenda okukola concert akayimba kabaita talent akayimba kaba bebe akayimba kaba kyala nga bakuzaana efigayo nzo kubanga gwe talent yose yakuyimba naye nga beauty entunula ebisima enyambala nga talent ochali abakazi abalungi tebaziza magoba ochali enkobe nebizike bisokiza sente mu Uganda lwaki nako bebe yingiza sente mukazi omulungi ayingiza sente teri mukazi mu bikonsi kuno abakazi bonna balungi kituufu kyo era abakazi betaaga okukitibwa ekyonya by the way n'abasajja mwena abatuliriza nga olina omukyala nga wamuwasa oba girlfriend oba amuwasa batonaba betaaga okusasula ng'omwezi lwaki agwe Spider tosawa mbeera abakazi tutugiragira era ze kankoboli bintu by'ekiyaye atubuza kyegamba taata ojja Fulman Radio agambe mu Sudan empire ekyetaana akutikkirawo essaawa ezo mu nfoloka yogedde ekisente kyekituufu akyabetaaga okweta era mu concert yange eya talent nasibula mu talent nkowola abakyala mwenna n'abaami mwenna bawa atakweta mu talent concert omanya mwana takwagala okay so katufune mu ka talent kan tukomewo tufune abantu bakubuuzeko mpola tulabe eba talent tebayina lava bendakuzi abakyala balina okwagala so musanga tunulire talent akayimba kenyini oli ku bakyala oli nnyo mu mukwano kiki akayimba si akayimba sika abakyala bokka n'abasajja okitegeera nawe omusajja nzobanga talent yose yakuyimba naye nga gwe nawe ina laavu ina true love nga tumenya abaana babindi ate kubamenya emitima gyabwe erere oyinza okubanga omukyala talent yo figure tufaana gamba amuzaala ne figure ye talent okwagala ye talent muliba abafuwe emindi naye mukugu mufuwe emindi ba talent ba talent
So tugenda kubanga abantu mwita ku simu mukone ku musajja wange Spider. Isome nambe muri wawuza afa pia abakatuka obutusi abakaja buziku radio. Ali kusemelo kan ngenda diso ali kusemelo. Kale sebo. Sebo mamili jatuulire. Ngayamba dovulo bakaita kalema yo yogera kuno mukulu sebo akayimba tukalina bakaita kale mama kale mama walono ulalira era taata nkukowoola ngenda kuz'omwezi 10 ndi ku club of Brigato buyimba bonna tugenda buyimba bwetuvawo tugende ku matinize nalukolongo tugende busiika tugende kekke lukwanga newalala yonna gye munalaba ebipande ne banners. Okay, muganda wange funa mugire Spider Roxy sebo kale mumbejja abachalo bamamirira n'amanya kati bamanyi rupi mamoze ugambita beautiful wa musudani ndi bulungi Spider Roxy ali waneno ne tinta akutumidde tinta omusawo tinta ali wano abatuwuliriza yamadde empale ya lumoro ku notice 325 enamba y'essimu oboyita ali kusimela hello ali kusimela atidde rupi Spider walicho ochatema talent anti mbadde ngamba nti buli muntu alina talent ye abantu abasinga tulowooza nti okuyimba ye talent yokka nedda abantu balina talent ez'enjawulo asobola okuba nga ye mukyala ali ewa mwami nga talent y'ebisima nga bannanga alina omukisa era mwe n'abakyala ab'ebisima n'abasajja ab'ebisima mujje ku Brigato nga alo kale mumbejja kale bebe kikutegedde mama tewali bebe agamba ki bebe kaliwa ololo laba talenti amin Banai. Hey. Tita ulide. Era mama mumbeja rita. Bana ina kuzomwezi nganya club of Brigato nga 5 matinizi nalukolongo then ne wala mujje bambi abami n'abakyala mujje tukwasaganye ekintu kino pola benga bayingira bakuwagire akatufuneyo omukubi omulala omuyi katubenga tulaba ekidako mpola nenga mwana mwana nyubaji kusanga kono 3 namba y'essimu koboyita ya Airtel olieta eri 0754 kyenda 808 oba 0754 908908 owaita otubulire kiri kitya obako obusembayo Spider obako obusembayo kanfuneyo n'omuyeka sebo radio givire ko mzee nawe wali kubeera ko mzee Esebo naye kale radio givire ko tata radio givire ko bagikendezeeko timamirira akategeera pozi lukamugambye ololola wa talenti amina okay tatera nkuyita ennaku z'omwezi nga nnya nkuwowola ennaku z'omwezi nga nnya ku Brigato okuyingira omutwalo gumu emitwalo 2
bambi mujje abaami abakyala baba naffe abasajja tulina talenti zaffe leta talenti y'omusheno mazima n'omukyala amanye nti omufaako kimanyi so nina blood wange wali agamba yes papa kwendi nnyo wano kuweereza team Lucky Fashions wali wonna ekibuye tubatumiddeko nnyo Lucky Fashions okuva ekibuye wali ne team kwe bali ayine emmotoka naye tagikiriza nti yagigaana waliwo Sekakayawo Sunday bonna bawo mpola mpola kozi ne team breakers ba team batabani bange bali waye team break nga abayimbi nga breakers nga tudduka enaku z'omwezi meka tugenda bera ku Brigato enaku z'omwezi 4 ye main concert abayimbi ba Uganda bonna basazeewo bamperekere bagita double concert nasiibula mu talent abayimbi ba Uganda bonna bagenda kubeerayo then nga 5 tugenda bera ku Matinize na Lukolongo tugende Busiika paka lasti tugende ku Keke n'ebifo ebirala bingi nnyo byetugenda okubeeramu so nga ate ekirala nga 26 birthday yange ogw'omwenda era nasazeewo njikuliza ewaka era nga nkowoola abafaani bange mwenna nga kola olunaku ng'osobola okugula tiketi kutwala mu Brigato n'omutwalo gumu okutwala mu Brigato oba emitwalo 2 egigula VIP tiketi ajali amasala okuyingira engera gikoleza wange waka okuyingira kugenda bakwa bwekasitojja ne sente za tiketi twa mu Brigato nenyumba okulaki era ngenda bawa enamba yange nga Spiderrox esimu osobola okunkubira netukwatagana oba oyagala tiketi oyagala mmeeza oba kujja ku birthday enamba yange y'essimu eri 075 3 1 6 6 6 6 6 kanjiddemu 07531 6 6 6 ng'oyagala Spiderrox osobola okunfuna oba osogenda ku Facebook n'oteekamu Spider n'ogyongerako Z Roxy n'owandiika ROXY yes n'oyongerako ekigambo UG gyenkozesa nga nziyedi ziriko nnyingi naye nga mbakoowoola nga nnyabambi mujje ku Brigato ku Matinize na Lukolongo double concert nasiibula mu talent Platinum Tebi ne Spiderrox ffe tukuteeredde wano mpola mpola katweyongereyo tulabe ekiddako.